ese bbiri zokka bakitegeere ekisiri omulembe ebigere wekulajalisizza Senyonga Bashir Aliku Fahad Zaki abazanyi bakulabulamu okuyigiriza okuteeka omupiira wansi bazanya nnyo gwa waggulu nnyo era ndoze tubali mukiza n'okuteeba nga bataddeko wansi naye nga bazanyi balungi bebuwekula abasajja bamaanyi nnyo naye nga bonna ba sipiidi ennungi bakubira waggulu nnyo bandeetazemu wansi Ini kyamaanyi olaba kati abewekula wali wano tebatukidde nti banakyagwe tujja kukolya naye baze n'amaanyi mangi ate ndabye waliwo emirembe abantu bonna bali mu ssanyu lyabwe njagala nnyo kwebaza Katonda nti atuwadde engeri y'okukwatagana ennyo okwongera ku kitundu kyaffe.
ndowooza omupiira gubadde gw'amaanyi naye ndowooza tulakisinzeemu tubayikolayiza naye nga tugeza kusamba obulungi twabututala okusaidi yaffe n'abafuna omukisa gwabwe ng'abantu bakozesa tujja kuzimbirako akabonero nga tugenda esingo n'abantu twayongera okwenyereza ku ntiko nga bamakyagulu ndowooza entandikwa simbi mupiira esibabonero 7 ekyo si kibi tulina kwongeramu maanyi tutakoze bulungi kubanga tusobola okwongera omulembe yaffe tusigaddeyo tusobole okuba tubamanyi mu kibinja ng'abanambeemu kabonero kakunyi kubanga tukajja kukyagula erabika nti bali yategese bulungi nga tusuubira nti tusudde bulungi oba tugasseko kamu tusuubira tujja talekera wano nga tugenda okukyaza mawogola sabe gona omupiira gaffe gusooka ate emigolo yaffe esooka mu mpaka tuweza nti tulowooza nti katansi okuba nga tudda mu mulamwa era ndabula bonna abaddako tusaabe nti tatukoledde kasi akabonero ku ttiimu gye tusuubiramu ebadde etegese bulungi ttiimu ya Bwekula so olwayo emanga ngasa akabonero empeza obubonero 7 bamaze okulaba nga wajjendaga omupiira gwesoose okudrowinga ate nga ndi waka naye mpaba nakyagwe obweyamu webanga mpezeza obubonero 7 nga ttiimu etabanga Bwekula ey'amaanyi nga ekyakola draw tulowooza tukyali b'amaanyi mu kibinja Najagwe tuli basanyufu olwa performance oba olw'okusamba okuli basambirwa baffe olwaleero tuli mu kulaba mupiira guno kubanga Jagwe tulaba ezze ekola bulungi emabega yonna Jagwe ekoze bulungi tuwangudde emipiira egiwerako ate era twagala na guno tulabe nga tugiwangula kubanga Jagwe emabega kuwe kibanga tusobodde okuba Buweekula ne tukuba n'eggomba kitegeeza na kino ekikopo basanyufu tuzze mu bungi okulaba mu mupiira ogwaleero tukulaba okusobola okulaba nga tukuwangula Jagwe y'amaanyi tukimanyi bulungi nnyo ate lwakuba luli ebyava mu kufuuwa omupiira tebyategereka bulungi naye era twali twakukwalifyinga to the next quarter finals n'olwekyo neebaza abawagizi bannajagwe abazze mu bungi bwe batyo okulaba nga balaba omupiira ng'essaza lya Jagwe lisamba nsaba twongere kugenda mu maaso n'okulaba omupiira ogwa Jagwe tulabe nga tuzza ebyemizannyo ku ntiko kubanga gye twagala okulaba nti emipiira nga bwe kiri mikati egy'amasaza gye gisinga mu amaanyi mu Uganda ne mu Uganda yonna era twagala tumenteininga ekyo ekiriwo tulabe ng'emipiira gyongera okugenda mu maaso n'okubeera egy'amaanyi olwo tusobole okuzza Buganda ku ntiko mu byenkulaakulana ne mu byemizannyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale